balabeeyo naye tebasobola kubeererawo bannaabwe mu kaseera ka nnaku mu kaseera ka ssanyu. Nebaza Dumuna kumbeera mu buli struggle mu buli kimu waliwo ka point kensingira ddala obutajjukira bulamu bwange sirikeerabira bulamu bwange in my life. Bangi bababbako ebyammwe ne babatwalako buli kimu ze baali bandiddeko ettaka. Ne nebaza bannamawulire okutuusa information eyo naye ate ne nebaza omulwanyi Namige Field Marshal Commander in charge 5-star general nga ye Dumuna yakuba omujasi paka ku mulasta asembayo. Today ngenda kwebaza Saha nebaze n'omukyala Sheebah kuba neno conference gye mulaba to make it like this colorful. Yataddemu akasente kyova talabiseeko waliwo ekisinga nga sente. Njogera amazima olyose notajja nakugambye newaka ne ga Sheebah bino bireke bindekere bino banomba sobola banomba sobola Sheebah ne wompa bas n'abambala empanvu nali badde nsubira beboogera ebyamakulu oba okitegedde si kyampale kyokka mujje nga mukimanyi nti ebiva mu nze bye bikulu kubeera lwe nayambala empale empanvu nali ku mukolo bw'oba otya ku bintu byonna empale empanvu najambala Dumuna nyanjula waabwe so kati abambala empale empanvu abo kawanyi boy. Yes sir. I'm fully educated. At least I can say something for the audience. At least somehow somewhere. Yes sir. Yes. Abayimbi nga bakulaze omukwano ku press conference. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ne nebaza Katonda okundaga omukwano kale nange ngulaga naye ate ndaba balinga abasusse simanyi kiki mugoba bayimbi bannange mufaaki laavu ng'eyitiridde kiki kye mufa naye kankole bwe nti nsaba Allah nange annyongera obwagazi annyongera obugumu ampe enkolagana esingira ddala ate aleme kunnyonoona neme kuwankawanka nsigale nammwe mikwano gyange naddala abayimbi naddala bannamawulire nzaani bannamawulire gwe bagulira tikiti sikiwulyabangako munnamawulire n'agulira omuntu tikiti bannange eno naye bandongo ekisooka bannamawulire mufaaki nammwe bali mukuddiza ssebo okuddiza kuba mwoyo naye guno gususse ku mwoyo guno mutima bali mukunziriza mutima naye omutima gwe muddiza nange nabawa akataako kyekikukwata nnyo ne King Saha because omukwano gwammwe gw'amaanyi nnyo. Reality, loyalty, respect, realness, I think, and being confident is a man oyo musajja nkame omanya oluzungu ngenda ndwiga loyalty the Saha is royal. Respective Saha awekitiibwa. Being a father, I'm a father. Naye andaganinga mwana nti kyankolera kyenina okukolera omwana we. Saha abadde mu buli lugendo lwange olw'okufuna olw'essanyu olw'ennaku teruliiwo kuba ennaku eba ndala naye nebaza Allah subhanahu wa ta'ala Saha okubaawo avudde na ku nnyonyi n'atuuka wana neewunyisiza nnyo by the way era kyovula bagamba abantu mukere nakawuka ate mbagambe ki bakere nakawuka kuba kati oyo muntu onoomuwaaki omuntu ava ku nnyonyi n'ajja wano muteekeko ki nze mpise mu bantu bangi nnyo abakabi era kyovula for today ngenda kwebaza Saha nebaze n'omukyala Sheebah kuba neno conference gye mulaba to make it like this colorful. Yataddemu akasente kyova talabiseeko waliwo ekisinga nga sente. Njogera amazima olyose notajja nakugambye newaka ne ga Sheebah bino bireke bindekere bino banomba sobola banomba sobola Sheebah ne wompa bas. Abayimbi abasinga tebatera nnyo kubeera nga bawangala ne bakyala baabwe nga bali mu music industry. Okikoze otya okubeera nga ku lugendo lw'emyaka 10 n'omusobyo obaddewo ne Dumuna? Anti ze Dumuna si mukyala wange mukwano gwange kyali wange mukyala wo gwe bayita omukyala akyala n'agenda nkiddemu bulungi nze ndi Muganda. Halo waliwo akyadde wano meaning that he or she agenda. Ono si mukyala teyajja kukyala ono mukazi
yajja kukaza buli wamu yajja kukazaawo edda twasomanga naye nga bagamba mbu gundi oyo yeetaaga akaze nnyo abe nga ebintu bya kasita gundi yakaze kati amaze n'akwata mu luganda olutuufu mukazi wange kyali wange buladi wange maneja wange ye ambeera mu nsawo amba ku mutima ambeera mu ngalo ambeera ku kifuba ambeera mu bisenge antambulira wano era boyi bwoluleeta nsobola n'omuyita jasinga onzalayeemu kuba ate tusobola n'okukyongerayo oli bazaalawo ekyenjawulo ekiriwo mwana bangi nnyo mubalaba eyo naye tebasobola kubeererawo bannaabwe mu kaseera ka nnaku mu kaseera ka ssanyu mwebaza Dumuna kumbeera mu buli struggle mu buli kimu waliwo ka point kensinga ddala obutajjukira bulamu bwange sirikeerabira bulamu bwange in my life bangi bababbako ebyammwe ne babatwalako buli kimu ze baali bandiddeko ettaka ne nebaza bannamawulire okutuusa information eyo naye ate ne nebaza omulwanyi Namige Field Marshal Commander in charge 5-star general nga ye Dumuna yakuba omujasi paka ku mulasta asembayo nanonula ettaka era leero njogera nga agamba nsula wa poera wa bongera wa nga tumaliza Kabako nga munana abantu basubire ki munana subira force subira energy subira byaddala the show is live ngamba lukoba ku lukoba nkiddemu okwawukana ku show za Kabako lukoba ku lukoba asooka boyera bangambye ogenda wano Kabako energy gyolina ne vibe gyolina abantu bona bakwira live bana ono teweesaza amaanyi and the show is live let it be live sigenda kwesala maanyi I'm fully packed ngenda kuva waka boy tulina akantu ke twazimbye waka ne Dumuna katono bwe kati bakayita energy saver katereka maanyi nsevinze mpawalinze netegese nterese nzijudde mujenga mukimanyi kino wammanga ordinary mukeere okuyingira mutwalo alibad muzisukka ku musamba wo 8 waliisa sule 2 VIP ya mitwalo 2 wezisukkamu awo kyesatu naye nga table tewali table zaweddewo Kabako tewali table nange ebya table sibimanyi ya komye byakoma da Kabako ogambye ogenda kuleeta ebyenjawulo abagala okulabako mu mpale empanvu bajje ku olwo si kyanjawulo okwambala empale empanvu si kyanjawulo kuba n'abambala empanvu nali badde nsubira be boogera ebyamakulu oba okitegedde si kyampale kyokka mujje nga mukimanyi nti ebiva mu nze bye bikulu kubeera lwe nayambala empale empanvu nali ku mukolo bw'oba otya ku bintu byonna empale empanvu najambala Dumuna nyanjula waabwe so kati abambala empale empanvu abo kawaanyi boyi tulina obegendereza